Akalulu k'okulonda Lord Mayor wa Kampala akabadde ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde kakomekereza obukulembeze obwa Ssaalongo Erias Lukwago mu kibuga Kampala bwamazeeko ebbanga eddene. Lukwago yasooka kubeera mubaka wa Kampala Central mu Paalamenti ey'omunaana oluvannyuma ne yeesoga City Hall mu kisanja ekyaddako gy'abadde Lord Mayor ebisanja bisatu okutuusa olunaku olw'eggulo Ronald Nsubuga Balimwezo bwe yamukunkumudde omukono mu kibya. Olwaleero Lukwago atuuzizza olukiiko lwa bannamawulire mu maka ge Wakaliga n'ayogera ku byabadde mu kalulu k'eggulo era nga mu kwogera kwe alaze nti yakkiriza ebyavudde mu kulonda kuno wadde nga kwabaddemu ebisoomooza n'ebirumira. Kuusa ebyokulonda bya Uganda bijjuddemu emigozoobano general elections eza 2020 kutandikira ku bwa president paka ne ku bino ebigenda maaso ebya local government n'ebijja next week byonna bijjuddemu emigozoobano. Era si bwe budde nze kati okuyita migozoobano egyo bingi ebyabaddewo reports tuzirina wano bino ne biri si budde bwange bwakugenda mu ebyo. Olwaleero ekibayisizza wano kwe kubategeeza yadde ebyo byonna bibaddewo yadde emigozoobano gyonna gigenze mu maaso gye tumanyi ne gye tutamanyi. Ekisooka kwe kubagamba nti nga nze Lukwago Erias nakkiriza ebyavudde mu kulonda. Ono agamba agenda kuva ku bwa Lord Mayor nga taliiko bbala lya bulyake lyonna wadde okubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo era nga waakusigala mu byafaayo. Nfuluma City Hall Lord Mayor's Pala n'essanyu eringi n'omutwe gwange nga guli waggulu nti byenkoledde ekibuga Kampala byeyogerera nga nambeemu nti ndese rekodi ey'omuntu ali very clean nga sirina kyenzibye mu nsi ejjudde obubbi, mu nsi ejjudde obukulembeze obw'abalyake, mu nsi ejjudde obukulembeze abalina amayisa amabi, abalyakuze, abaluvu. Nti nvudde mu City Hall sirina kyapa nti kikino Lukwago akibbye, sirina n'ekikumi nti kikino kya luguudo nti Lukwago akibbye, sirinayo n'ekintu n'ekiri community essomero Lukwago yalitwala, kana akatale Lukwago yakeddiza, simanya kana akataka kano yakakola biro bwebiti. Siwaliyo na rekodi nti oba ya auditor general yaga nti Lukwago yatutte kino oba gino Parliament yamuyise nti yabba kino oba kino oba kino oba kiri. Ono agenze mu maaso ne yeewaana nti bannakampala abaweereza bulungi nga buli kiseera badde bamwetaagira abaddengawo era ng'anywerera ku kigambo ky'awatali kwekwenyakwenya wadde okwekkiriranya. Lukwago agamba nti asimatuse obutego bungi oba bannakigwanyiza abaluvu era ng'agamba nti obutego buno bwe bubadde bumulwanyisa abantu ab'enjawulo n'okutuuka okumulimirira amamulo ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga. Numbiddwa okulwanirira abatembeeyi, ne numbirirwa okulwanirira ab'obutale, ne numbi okulwanirira aba boda naye ne nnemerako. So buli omu ajja kukkiriza nti oyo musajja alemerako. Baakola kyodda kye basobola mu City Hall okunteekako ebintuntu ne nnwana ne nnemerako. So eyo rekodi ey'okulemerako enfudde omuntu ow'enjawulo kye nnebaliza Mukama Katonda mu City Hall. Kyokka yeebazizza bannakibuga olw'okumulera n'okukkiriza abaweereza emyaka gino gyonna. Era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga nti neenyumiriza mu buweereza bwange. Njagala okwebaza ne ssekwebaza yenna bannakampala abampa omukisa guno ogw'enjawulo okuweereza ekibuga kyange Kampala nange okuteekako ettaffaali. Singa tebampa mukisa guno ensi teyali tegedde busobozi bwange. Singa tebampa mukisa guno nembeerako member wa Parliament nembeera Lord Mayor ensi teyali tegedde busobozi bwange bwennyina. Lukwago era ayongerako nti wakugenda mu maaso ng'alwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu nga munaazingiddemu abavunaanibwa emisango gy'ebyobufuzi n'abasiba abalala. Lukwago yalinnya ku bwa Lord Mayor mu mwaka gwa 2011 nga mu kiseera kino ekibuga Kampala kyali kivudde mu Kampala Capital City nga kyeyubula okufuuka Kampala Capital City Authority era Lukwago ye yasooka okubeera Lord Mayor w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.